Kuliko nate Ola Gabriel nemboze ngati bwe bitambudde tugenda ko mu district y'Ebuyikwe abasawo abatuuze sakati n'abakulembeze bavudde ne basaba government ya kuno okusobola okulaba natenga abasumusa amalwaliro gaabwe okuva ku mutendera gwa Health Center 2 ne 3 basobola okulaba natenga bafuna obuweereza obulungi n'obujjanjabi obutali bumu. Bino babituuseeko nga akola ku nsonga za Minisita Ombeza akola ku nsonga za amyuka omukulembeze munda mu ggwanga Diana Mutasingwa agenzeeyo okusobola okulaba natenga abaddukira n'ebintu ebyambisibwa mu kukakanya COVID-19 ku bizinga ebitali bimu. Abatuuze Buyikwe balajjande gavumenti okuvaayo esumuuse amalwaliro gaabwe aga Health Center 2 ne 3 basobole okufuna obuweereza mu byobulamu. Abatuuze bagamba nti embeera y'amalwaliro gaabwe gigalimu mbi nga ge gatalina bikozesebwa ate nga n'abasawo abakugu teri. Ng'egye tuli mu bitundu ebiriraanye emyalo n'ennyanja olugendo luwanvu okuva wano okutuuka e Kawolo omuntu agenda okuva ku myalo nga Muyubwe Nalyazi eno Kigugo Bubwa nga okutuuka e Kawolo sente nnyingi nnyo so nga ate wano kimubeerera kumpi. There are times when they lack services as a health center too. Nkokonjeru Health Center 2 ly'eddwaliro erikola ng'erya Town Council ey'Enkokonjeru. Ssentebe wa Town Council Charles Sentogo agamba mu ddwaliro lino mulimu omusawo omu yekka ate nga muzaalisa ng'ono yakola ku bantu abasukka emitwalo 3 abali mu kitundu kino. Kitusaba gavumenti kyekino era kitusaba Minister ya Health era okuyita wa Dr. PS wa Health Dr. Diana Atwine batuyambe ku ddwaliro lino kubanga okonjerera n'ebitundu ebyetooloddewo abatasobola kasente bajja wano. Ekyokubiri eddwaliro kisinga okwetaaga ekirala twagezaako ku luli okugamba nti tusabe batwongereko ku manpower tulina omusawo mu ku ddwaliro lino. Ayongeddeko nti bawandiikidde gavumenti enfunda eziwera okusumuusa eddwaliro lino waakiri lituuke ku Health Center 3 wabula kikyagaanye. Kokonyo Town Council population eri esukka abantu omutwalo gumu n'ekitundu kubanga tukunukiza kati bantu mitwalo 2 n'okudda waggulu. Nolwekyo statistically oba mu bibalo omusawo mutasobola kusaavinga abantu abo bonna kubanga ndowooza ne poliisi ebyobulamu tekikkiriza kugamba nti omusawo masaavinga batasukka mu mutwalo. Nolwekyo tusaba gavumenti etuyambe etwongere ku basawo ne Health Center 2 eno eji upgrading. Si Health Center 3 y'eddwaliro lya constituency erya Buyikwe South wadde nga etteeka ligamba nti buli constituency erina okubeera n'eddwaliro lya Health Center 4 bano tebalirina. Kirungi Clovers musawo ku ddwaliro lino agamba nti bafuna abalwadde abali wakati w'7 n'ekikumi buli lunaku nga guno muwendo munene nnyo bw'ogeraageranya n'obusobozi bwe bayina. Abantu abatubeera nabo bava mu bitundu ebyawala ddala kati okuva wano okutuuka Enkokonjeru at least omuntu kimwangwira bw'aba avudde nga mu landing site z'Emuyubwe Nalyazi Nalumuli asobola okutuukira wano ne kimwangwira. Ono yeegatiddwako abatuuze mu kitundu ne basaba gavumenti okusuumuusa eddwaliro lino okudda ku mutendera gwa Health Center 4. Kyokka n'entambula okuva wano genda owalala we bayinza okutwala engogwe waba wa pikipiki ng'akuyambye akusaba emitwalo 2 kitundu okugenda n'okudda n'olwekyo ng'eggombolola ye si tuli bubi. Bino byonna abasawo abakulembeze n'abatuuze babibulidde Minisita Ombezi mu ofiisi ya Vice President Diana Mutasingwa bw'abadde adduukiridde amalwaliro mu ggombolola y'Essi ng'ogwe n'Enkokonjeru n'ebikozesebwa omumbadde ebitanda n'ebyambalo by'abasawo. Si Health Center 3 nga tuwadde PPs n'ebitanda ne bed sheets for the beds okubikwata obulungi ate hope that tujja kuba tubongera ebirala. Abantu ba bulijjo nabo bawadde ensigo ya kasooli eyabaweereddwa gavumenti okuyambako abalimi. Tubawa kasooli ono okulaba nti gavumenti yaffe eyavuddeyo n'ewa ababaka kasooli ono. Minisita Mutasingwa asuubiza okutuusa ensonga y'amalwaliro eri bekikwatako. Ebizibu bye tusanze nti Health Center 3 eyaffe ey'Essi sub-county Buyikwe district nti eyagala upgrading amalwaliro gaffe gagala upgrading okulaba gavumenti nga gavumenti tugenda kuvaayo twabe nga tukwata ku malwaliro gaffe aga gavumenti nga tuba ga upgradinga. Byamunyirwa Ivan Lameka, Crossroad TV, Omunyo.